Yo, this is from Kitalo in the danger. Buterevu bale kubanga otumbudde omulungi yonna gy'osinzidde kansuubire nti oli bulungi nkuwanirizaako mu ddakiika eno yennyana era nga ngamba nti okola kyamaanya okubanga ate ogyekuumiddeko. Weewaawo emabegako otwala omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'avuddeyo okuddukira abayizi b'ettendekero lya Makerere University n'ebyokulya gattako n'okubafumbira emmere. Bw'atyo n'abagabula wali eri ku ofiisi za NUP ezisangibwa e Makerere Kavule. Kino nno kyaddiira oluvannyuma lw'abayizi bano okubanga ate beekalakaasa nga bagamba nti gavumenti emaze ebbanga nga tebawa ssente za kulya ku ssomero ate nga ssente ezo ziri mu buwandiike. Weewaawo wenjogera ku ttendekero erya Kyambogo University olunaku olwaleero waliwo omuyizi assizza ogw'enkomerero ng'ono nno mwana wa buwala wabula ng'entabwe evudde ku njala ebadde mu kalakata olutakya. Hajati Zula ng'akyawera ennimba n'omusango gw'okulumiriza Haji Ali nga bwe yatusa ogwa bulisamanyi ku muwala we. Omukyala omulala wuno yeesowoddeyo bwa ntogo era ng'addukidde ku poliisi n'ekubira omulanga omwami we ategerekeseeko erya Seeka. Ono nno nga wenjogera poliisi yamugombyemu dda obwala. Bw'atyo muwala we naye amulumiriza okubanga ate abadde nga amwekakaatikako. Wabula nga kino kiddiridde oluvannyuma lwa maama ono okubanga yabadde anaaza muwala we okumuyisa engalo wansi ng'omwana yesika era ng'omwana alaga obulumi. Maama we yamubuuzizza n'asooka n'agaana okumubuulira wabula oluvannyuma maama agamba nti yayongedde okumuteekayo olugalo munnange nga luyitawo buyisi ng'omwana agaziye bugaziyibwa ate. Bw'atyo yamukazaakazizza n'amubuuza obuzibu bwe bwavudde amubuulire. Omwana n'amugamba nti taata Seeka yagenda maaso okubanga ate amwebakako. Ono nno ali mabega wa Mitayimba wenjugira essaawa eno nga poliisi bwegenda maaso okubanga ate eyongera okufuna obukakafu ku nsonga eno. Omwana ono naye mujja nannyina. Ajati Zula izalimu kyoli mukwano. Forgive your husband. Aji, forgive your wife. You will see peace. The door will open for you, brother. If you leave along those people from outside, what they are talking, the name they are calling Ajati or the name they are calling Aji, you settle only two people, you will see the grace of the Lord come. Ajati, a person who already seen you are naked, forgive him. That is your husband. Forgive him. I repeat, forgive him. We pray together. Ogwa bulisamanyi ng'abasajja bakyagukwasizza maanyi bo abakyala ogw'okutulugunya nabo bakyagukwasizza maanyi omwana omulala okuva mu Busoga. Bw'atyo naye ebigere takyalina oba obugere buno butini takyalina oluvannyuma lw'okubanga maama gw'abadde awangala naye oba step mother yamuyiwako asidi oba yabinnyika mu asidi. Abasaadde bana twege mu isomo abakazi nga tulina abaana abayife. Abakazi leero obusungu balina bungi abona omwana ono endokya gye bamwokyamu otya n'okutya step mother yamuyiwa ku asidi. Kati omwana aba akoze eki? Omwana omuto tayipoye. Katonda basasule mu kyemusinga okwenda ndi bakambwe. Mwana soizeni Songa ate emboozi y'omuto gwe nakutuusizzaako mu ggulire lyaffe ery'okumakya ng'ono nno ye yalabiddwa omusomesa ng'embeera mwali ddala kituufu atulugunyizibwa. Bw'atyo omusomesa ono yagenze maaso okubanga ate ayongera okusima ensonga zino wabula nga taata w'omwana ye yavuddeyo okwanukula wadde ng'omwana ye mu katambi yabadde agamba nti maama yamukuba. Taata yavuddeyo era nga yagenze maaso okubanga ate atabukira omusomesa n'amubuuza lwaki ensonga zino yazirese mu lukale. Bw'atyo n'amukakasa
nti yandisoose kukola kunoonyereza nga tannaba kubitimba ku mikutu migatta abantu wabula nga taata teyeeganye nti omwana ono akubibwa era yakakasizza bulungi nti ye yakikola kubanga mbu omwana aba amunyiizizza era n'ategeeza nti si ye yekka gwakuba n'abalala bonna abakuba. Good evening everyone. Tata w'omwana yafunye namba yange. I don't know how and this is what he sent to me. Ezo na video nzirabye wabula olina ensobi emu gye wakoze. Essomero lirina administration. Omwana yadde olina osooka omuva mu administration yamwe ng'essomero mbakula batwala essomero reporting ensonga. Ng'okutta ensonga ezitemba amawulire ogenza simanyi wa chairman tolaba nti no ebiseera ebimu nammwe olina okwetereza okola ebintu ng'omuntu omukulu. Omwana mukuba yes. Naye omuntu gwe batulugunya tafaanana bw'atyo. Batulugunya abambi bw'emmere, abatasoma, abatayambala bulungi. Okiwulira? Oyo mwana bw'aba alabika endabika ye terabika kutulugunyizibwa. Wandiroopye embooka ezisusse enti nnyingi. N'atera nga nina omukuba. Okitegeera maama? Kuba nze taata we. Omwana oyo tomanyi sitole mpanvu nnyo n'okusinga gwe bw'olowooza. Era ayinza n'okubaayisa embingi n'okusinga gwe ky'omanyi. Naye nja kusaba busabi. Essimu ogiggyeeko kukubira teyitamu. Wandibadde sitole eyo gye mukoze y'abamawulire mugijjayo. Otherwise omwana ogenda mufiiriza ebintu bingi. Okiwulira nnyabo? Wali mama wa yamba muyambe. Ekyo njagala obeerewo ng'okimanyi. Mpozi nga guli wiringa omuyamba. Mama we oyo omwana yafa nnyabo. Nze taata we, nze mama we. Mama we tamusuza njala, tamusiya njala, amuwengo ye. Omwana ali bulungi. Ky'oba ogamba ekyemigo gyongi mukuba. Ate si yekka gwe njikuba kuba si gwe mbeera naye yekka. N'abasigadde banne mbakuba. Lwanze bw'oneemoolirako n'okola bye saagala mba nina okukuba. Okiwulira nnyabo? So bw'obanga onoonya content ku TikTok n'awala simanyi mudda kulimba bw'ababa viewers be balabye ne balaba concern okay if it is a concern from the society therefore batwala obuvunaanyizibwa omwana we bamutwale baba uli nti akisusse nnyo balumiddwa naffe baatukuba nnyabo ate oyo omwana wange oba oyagala mutwala obeere naye gwe uli nti emigo gyemukuba mingi mutwala obeere naye naye ekyokoze kyabwere ogenda mawulire kuba n'oli maama we musomesa munno ogenda muttira kali alina gy'asomesa abazadde batandika okukola ku mawulire ng'omusomesa asomesa abaana be abaana baabwe atali mu batulugunya bagamba atulugunya ababe omusomesa naye kyemu alaba eri ku ssomero gy'asomesa nti musomesa ono atulugunya abaana. Can you imagine? Do everything as a grown up person. Lowooza nga ng'ogenda okukola ky'okola. Nsaba sitole eyo mugijje eyo. Ndi munyiivu nnyo naawe. Era oba olabye message yange kola kyonna ky'osoboka. Nze ne bwe ku poliisi ne bwe mu kkooti oba wa. Ne bwe kiba myaka 10 omungala kunsiba bulamu bwange bwonna I will serve. Kozi mwe temanyi waje tuvudde. Abantu abamu we are broken, we are heart broken. Tomanyi waje nvudde. Mujja kunsiba mujja kunteeka wona gye munteeka. N'omwana yagenda sigala tafunye service gy'alina funa. Agenda sigala tafunye parental care gy'alina funa. Agenda sigala tagunjuddwa. Me am ready cause budde bonna nkomawo e Kampala. Era nja bakwira mba mwana kunkwata mujje munkwate n'omwana mbawulira. And actually you should take this one clear, eh? You don't know the story of that son of mine, so you just speaking all the crap you want. Do what you want. If you want to go to the police, you go. I'm ready to face the charges. If you want to arrest me, I will come and you arrest me. So, and once you arrest me, you make sure you take the responsibility of that son of mine. Because for you don't do things as a grown-up person. You should do grown-up things. Because omwana oyo tomanyi waje tuvudde naye. Eto so kunga matu omwana oyo mwagala nnyo okusinga nze amuzaala. So essomero lirina administration genda mu administration. If anyone is willing to help, I think you should just inbox me and let me know. At this point, the father has shown his true colors. Mukyala w'omuvubi amanyiddwa nga Julius Bukenya abangi nga bamukazaako erya Nyerere ow'emyaka 3 ng'ono awangalira Malembo Kyesiga mu district y'e Masaka yavuddeyo bw'atyo n'atabukira abajasi ng'abagamba nti ayagala mwami we. Omukyala ono agamba nti abajasi bagira mu full uniform ennaku z'omwezi nga 5 omwaka guno gwennyini mu Septemba ne bagenda mu maaso okuba ng'ate bawamba omwami we gye baamutwala tamanyiyo n'okutuusa kati taddangamu kumuwulira. Agamba nti ayagala taata w'abaana ekimala. Former head of verification of the Bank of Uganda yasomukra amanyiddwa nga Charles Ocheng bw'atyo agaliddwa emabega w'emitayimbwa
okumalira ddala emyaka 3 gy'ajja okubeerayo oluvannyuma lw'okulabibwa ku CCTV cameras ng'ateeka mu nsawo ensimbi eziwerako ddala obukadde 67 nga zino nno zonna bwe buno obusimbi obukadde. Oba mutegedde obusente obwo busobolozebwa butwalibwe mu banka olw'okuba nti bukadde bubeere nga buva mu bantu. Ye yalabibwa ku CCTV cameras ng'agenda maaso okuba ng'ate abuteeka mu nsawo. Bwe batyo omusango ogumusse mu vvi era ne bamusindika mu kkomera okumala emyaka 3 lwakubanga aviolatinga ofiisi ye. Ono nno abadde akolera Bank of Uganda. Eggwanga lyettu Uganda lyo lyakufa mabanja. Yes, wenjogera eggwanga lya Dubai litunyeenya omutitimbe era nga omugagga amanyiddwa nga Munir Khalifa ng'ono ye CEO wa Dubai Best Mixed Jet Flight Support avuddeyo n'awa Uganda salesale wa ssaawa 48 zokka okuba nga ate basasudde ensimbi eziwerako ddala miliyoni 6 eza dola ku miliyoni 10 eza dola zibabanja eggwanga lya Uganda. Miliyoni 10 nziyinza okubeera nga mu biliyoni 36. Ensimbi zino z'amafuta ze batubanja oba zibabanja gavumenti y'eggwanga lya Uganda. Kankuwa omukulu amanyiddwa nga Apto Boss ayingira okuba nga te akulambulira ku nsonga eno. Gwa traveling ne Uganda Airlines beera ku bulinzi omanye nti ssaawa yonna otuuka ku kisaawe ne baga, dear our esteemed customer, we are sorry you won't be able to fly today. Enyonyi temuli mafuta anti Uganda Airlines kampuni ya Jet Mix yabawadde ensale ya ssaawa 48 nga basasudde obukadde 6 obwa dola ku bukadde 10 bwe babanja ku mafuta g'ennyonyi. Bana basajja baka muli amabanja tebakoma kulya mabanja ga sente n'amafuta bagalyako amabanja. Kati ennyonyi badde okuba wali eri akabina teeka mutu jja sasula ne bavuga ne bagenda. Bannange paka obukadde 10 obwa dola ezo ze biliyoni 37 eza Uganda. Ate nga ne kwezo bukyabadde babanja bo bennyini be babanja ba Uganda Airlines bagamba tugenda kuleetayo miliyoni 2 eza dola nakati tebazireetanga. Kolyaga mwengenda bakuba mu mbuga at least ku 10 zembabanja muleetereyo 6. Kati bwe babanga ne 2 babadde tebaziwangayo omukaaga go banawaayo. Kati gowawa bookinze ticketing ya to and from. Bwe baba ine gye bakututemanya tebajja kuza. Nyonyi temuli mafuta. Abaddaga supplyinga kitegeeza baba tebamuwadde ezo sente bw'aba suwinga n'okuba supplyinga bataddamu ku supplyinga. Yes, we batutuusizza abasajja badibaza eggwanga lyaffe. Kati gavumenti eddako egenda kusanga obuzibu okutereeza damage eno gavumenti gyekoze. Kuba kati teebereza oyo kuba waliwo omuntu abanga akubanja n'atuukisa nagana yono tajja kunsasulaga kale mpa 6. Ziri endala ennya zireke amala kansotinge contract agisazeemu agegwe nkugobye. Kati eyo kampuni ejja kuba nzibu ya kukonvinsinga mu gavumenti eddako nti muddeemu mutuyambe mutusupplying amafuta nga gavumenti eno ebaddeko kye yabakola bakirabyeko. Eyo gavumenti ebegenda kusanga obuzibu mu bintu ebimu okubitereeza. Indeed Uganda Airlines is being headed by a house girl. Yes, kati bino biki sente ze bakola zigendawa eggwanga erigambibwa nti lisima amafuta bali banjeza amafuta. Oyina olusuku lw'emmere naye bakubanja ki sente z'emmere. Mukama Katonda wange lwaki oba tokolamu bata bwebanga gwe byewali masibi n'okolamu bata n'ofuna kyoyagala. Kati bana basajja sente zonna zebakuŋŋaanya mu musolo mu biki zigenda wa kuba tolina woolaba nti wana abasajja we bateeka sente basinga ziteeka mu byakulwanyisa kwekuumira mu wokka woolaba nti sente we ziri naye wasigadde bwogenda malwaliro wafu bwogenda mugundi wafu. Kati bano ng'obasanga mbu balina enteekateeka ennungi ku ggwanga era balina enteekateeka ennungi ku mmwanyi muleete mmwanyi tugimanejinge nga buli kye muteekamu ennyindo kifa. Buli kye muteekamu ennyindo kifa. Omulimi w'emmwanyi ayinza ggumira ku ki nti akusinziira ku byetwalaba mu ministry gundi bajja sobola kikwasaganya naffe abalimi emmwanyi tufunemu nga buli kimu buli ministry eyo nawe eryo giraba nvundu yowe emmwanyi omulete era kijja kunneewuunyisa nnyo okulaba abalimi b'emmwanyi nga basagambiza mubageze kusisinkana mu M7 era nja tuula eri bwe nti mukatebe kange omwetoololo ngambe abasiru
abasiru nga bwe yali ateesezza nani era nga bwe yali ateesezza biriwa bana abasajja mukama katonda wange mulidde mabanja ne mulya n'amabanja ku mafuta ennyonyi negenda eryo bbanja okwacumulatinga ebbanja lya biliyoni 37 plus indidi oba toyina kyowaayo ku mafuta kati kino kinnyonnyola lwaki onalebo Ssennyonyi baali bamusindikidde oli saava ajja muzoganye amufuule bize mu byekisiru kubanga yali atandise okufaakuza nga buli kimu akiyiikula kati yavaawo nga tannamanya nti n'amafuta nago eyalaini ebadde enywaga bbanja bannaye musule bulungi. Oluvannyuma lwa meeting yabadde wakati wa Uganda's Minister of State for Labour, Employment and Industrial Relations ate n'omukulu Minister of Human Resources and Social Development owa Saudi Arabia. Kigambibwa nti Saudi Arabia yagenze maaso okubanga ate eyongera otukwatiramuko n'esalawo okubanga etamba na Uganda abamu abadde bawangaalidde mu makomera gaabwe. Ejjukira nti baali baavaayo ne batusuubiza era nga olunaku olw'eggulo baasindise bannayuganda bawerako ddala 40 okubanga ate bakomawo ewaka. Omukyala amanyiddwa nga Prime Minister w'eggwanga Nairobi Nabbanja yafunyeemuka okulusinkana n'Abawarabu abamu wabula nga ate omukyala omu yavuddeyo n'agenda maaso okubaako byalonkoomera Abawarabu bano Nabbanja bye yasinkanye ng'agezaako okubasomera embeera eri mu ggwanga ly'etu Uganda era nga yabategeezezza nti eggwanga ly'etu Uganda tulina ebyobugagga bingi, tulina zaabu, tulina resources ez'enjawulo naye tetulina mirimu, abaana baffe enjala, abantu babonabona kwega yayogedde awo ebintu bingi. So genda maaso okubanga ate omwewulirirako tumale tweyongereyo. هذا رسالة من الحكومة إمارات الحين هذا نبانجا برايم مينستر حق أوغندا يجي داخل الإمارات وقلت لكم داخل أوغندا في شغل في أكل في أورجانيك ماتيريالز في جولد كل شيء داخل أوغندا زين. أصلا أنا أسألكم يوم في شيء زين داخل أوغندا نحن ما بيجرس مني. انت شوفي كم أوغندا داخل الإمارات كم يوم في واجد نفرات من أوغندا يجي داخل الإمارات هذا يكون داخل أوغندا ما في شغل. ليش نحن وايد قدامى يجي داخل سعودي عربيا يجي داخل دبي يجي داخل قطر عشان دور شغل دور فلوس. أوغندا ما في شيء فلوس. ليش يقول في أورجانيك ماتيريالز يوم في أورجانيك ماتيريالز يوم في جولد نحن بيجي منك تاخذ هذا جولد بس شو يستوي هذا نبانجا أصلا هي يوم انت تقول شيء ما في زين داخل أوغندا انت تقول هذا government ما في زين هومو سوي شيء سوي هذا هومو just ياخذ انت وبعدين ودي السجن. كم مسلم داخل السجن عشان هومو يوم شوف انت في هذا رهية يودي السجن. الحين داخل السجن متروس مسلم هذا مسيفني وهذا نبانجا ما يريد مسلم اصلا. نبانجا ياخذ الناس بعدين يودي السجن بعدين يجي داخل الكاميرا يقول أنا عندي هذا نفر بس ما في يعطي بدون شيء. هذا يوم تقول شيء ما في زين داخل أوغندا على طول يودي السجن. يوم أوغندا زين ما بيستوي شيء. كم نفر داخل الإمارات يوم نبانجا يقول أوغندا زين في أكل ليش ناس داخل كراموجا ما في أكل؟ متروس نفر يمكن 100 وشيء موت من عطشان ما في ماي ما في أكل هم موت. هذا يوم في أكل ناس ما في موت صح؟ في students داخل university يريد أكل بس ما في أكل government ما في يعطي أكل. ليش نبانجا يقولكم في أكل داخل أوغندا؟ ما في شغل عشان كني هنا يجي سوي قدامة داخل إمارات سعودي عربيا قطر عشان ما في شغل. هم يقولكم أوغندا زين بعدين انت بس تغص عليكم
ولا تقص عليكم ما في شغل يوم في شغل هنا ما بيجي مني انت حطيت امنستي حق فرنا صح شوفي كم اوغندا داخل الامارات يوم في شغل داخل اوغندا نحن ما بيكون مني بيكون داخل اوغندا اجلس عشان نحن في اورجانيك صح في كل شيء زين بس يوم هومو مسافني نبانجا بعدين في نفر لا شويه شيء تاخذ هذا أقراض يعني في شغل هومو في فاميلي ياخذ هذا مو نهنا ناس بس هومو فاميلي ما في نهنا عشان تشي يشوف واجد كدامة واجد نفر باريستاز كليناز يجي داخل مني عشان تاخذ فلوس داخل اوغندا يوم في فلوس حق government حق نابانجا حق مسيفني بس نفر تاني ما في هذا نيجي عشان نقولكم هذا نابانجا شو يقول يقص عليكم bingi ebyali ku mupiira gwaffe ogw'amasaza ogwa jjujjuze ono yawandiika n'agamba nti Uganda tuli basezi oba obadde tomanyi kaakati manya ate ono ye n'ayambala ng'agamba nti nze ndi musezi w'ekyaggwe era ndya omwana yagamba nti muyinza okulowooza asaaga naye ng'ate abitegeeza weewaawo waliwo plan y'ekisaawe efulumye nga batugamba nti Buganda eri mu nteekateeka ya kuzimba kisaawe mwe banaasambiranga emipiira egyaki egy'amasaza naye ng'ate tubadde tuli awo ne wabaawo abakaabye olw'ekisaawe ekyatwala omutitimbe gw'ensimbi mu disitulikiti ey'Erira nga kye kimanyiddwa nga Akibowa Stadium so kifaanana bubi tekiri mu mbeera nnungi weerabire katambi kano tweyongereyo kati eno gy'olaba eno ye VIP era yazimbibwanga wano bakooki watuula babakungu abazze okulaba omupiira batuula wano kati bwetyo bwefaanana ku Akibowa Stadium kati kyolengera ze ssente z'omusolo ezazimba toyi obuwumbi 152 toyi eriko n'amazzi toyi y'abakyala eyo gy'olengera eriraanye eggoolo eriko embaawo eyo gy'olaba ye toyi y'abakyala naye yambaawo n'amabaati obuwumbi bwa Uganda 152 kati awe bakolera medical dressing room weewo woolaba kale Akibowa Erira yo bwetyo bwefaanana kati taafu omuddo gwo muyitirivu kati kyejagala okumanya oba kapeti oba mudde ekyabalabi mujja kukiddamu eggwanga lya America wenjogera essaawa eno nalyo liri ku bunkenke balindiridde omuwanguzi yasessaawa eno agenda kuba nga ate alangirirwa akaluka kwajja wakati w'omukulu amanyiddwa nga Donald Trump n'omukyala amanyiddwa nga Kamala so katulindirire ate nga ye minisita okuva wali eri mu ggwanga lya Equatorial Guinea eyeegulidde erinnya abaana bamukoledde dda award era ng'ogiraba sheepu gyerimu yeeyo naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Evelyn bulijjo nkusomera wano eno captions ze era nga bw'ataggwa bw'atyo olunaku olwaliro yavuddeyo n'agamba nti when this man managed to sleep with over 300 women they consider him a legend king master but when a woman makes a mistake of sleeping with only 10 men she is referred to as a whore. Why are women always judged from the other bad side of the world? Ye kwemulugunywa kwe yalese nti omusajja ono yeebase n'abakyala abasoba mu 2 naye ate ne bagenda maaso okubanga abantu bamutendereza bamuyita legend bamuyita kabaka ne bamutiitibya yakikoze kabaka watabu naye ate omukyala bw'akola ensobi ne yeebakako n'abasajja 10 bokka we bati nga tebawera na 10 ne bamutuuma amanya ne bamuyita malaya nti lwaki ffe abakyala buli kiseera mubeera mututwala okubeera ababi ate ng'oluusi ekintu kifaanana n'omusajja kyaba akoze bw'atyo bwe yeemulugunyiza naye kinyinza okuba nga ate nkugamba ensonga yo n'omusajja eyongedde okuba nga ate egaziwa ewanvuwa abantu gye bakomye
okulaba obutambi gye bakomye okulabamu abantu baabwe benjawulo era nga nkutegeeza nti kino tekyakoma mu ggwanga lya Equatorial Guinea yokka wabula nga tekyatwaliramu n'amawanga ga Africa amalala abaka ba parliament abala bakigenderamu okugeza nga eggwanga erya Congo eggwanga erya Tanzania balabyemu abantu baabwe era nga Kibooko yatandise dda okunyoka mu maka ag'enjawulo naye ng'ate ekyennaku mulimu eyakafiiriddemu mulimu omukyala eyabaddemu nga ayina enviri za maruna yes mu butambi obwo oba wabwetegereza bulungi omukyala yatula ku mmeeza n'awanika amagulu neyeebambira ddala bulungi omukyala oyo so yagenze maaso kubanga ate akomitinga suicide ng'agamba nti ye tayinza kubeera mu mbeera efaananako bwetyo n'agitambulizaamu obulamu bw'atyo n'aba nga yejja mu bulamu bw'ensi eno weewaawo arrête tiens enlève bien tes lunettes avant de voir la vidéo là. Retire, ne fais pas de sanglant avec moi. Regarde la vidéo. Tu te vois non? Hein? T'as dit que je suis comme ça à Dubaï en plein champ de travail, en train de vouloir crâner. Mes amis me disent que viens voir la liste de vidéos de Balthazar à Kamba. Je ne peux pas imaginer que tu connais ce gars, même dans mes rêves les plus fous. Donc, sur 400 vidéos, tu as fait toi seul. Et tu lui dis qu'il te croque l'oreille. Ce que tu m'as jamais dit à moi. Hein, Seeka? Je te fais quoi? byebyo nno bannange omusajja yayimba nga asaga n'agamba nti ekyakuzaala kye kiri kutta endowooza obirabye n'abakyala kibatta kubanga singa aba teyakibejjudde kiteekayo oba oliawo bino byonna tebyandibaddewo kutuuka kubanga ate atwala obulamu bwe naye nga nyongera obajjukiza nti Sheeka Ashraf agenda kusomera edduwa mukwano gwe wenna ali mu bwetaavu obw'enjawulo bijja kubanga ate bikyuka mugenda maaso kubanga ate otangaaza ku mukisa gwo nga bakusomera edduwa eyo yes genda bakusomera edduwa mukwano togayaala ngenda kubanga nsiibula naye nga nsiibula ne topic esingidde ddala okubanga ate ekyaka mu wiiki eno y'ensonga ya domestic violence cases ziri mpitirivu ngambye domestic violence ngamba child abuse yes so child abuse cases zo mpitirivu okukamala naye nzikiriza mbere nga ate mbasiibula n'omukyala amanyiddwa nga Fifi the Queen ku ndowooza ye oba oliawo onoogattako endowooza yo tulabe butyawe tuyinza okuba nga ate tulwanyisa embeera eno nkujjukiza nti for airport pickup mukwano tombuusa maaso okuweereza mbadde pije ate kumira mpeera sigale nga kunkumidde beera bulungi weeraba guys mugamba mutya Fifi the Queen mukyala nsubuga wano kakati mulanga gwange gusooka kugenda eri Uganda Police ne gugenda eri Parliamenti y'eggwanga ne gugenda eri akakiiko akalamuzi mulaba obuzibu obuva mu butawa bibonerezo bikakali abantu bangi bazze bakwatibwa abantu bangi bazze basibibwa mu nsonga z'okubonyaabonya abaana. We've seen maids nga bakuba abaana ne babatwala ne baparadinga before court ne babasindika eruzira ne beebaka. Naye mumanyi lwaki ebikolwa tebikeendera? Tewali mateeka gabanyiga. Banange muleeta amateeka amakakali. Kati bw'otunuulira kino kisitaani ky'omukazi ekye-recordings kubanga I don't think nti omuntu omulamu yali recordings omuntu oyo n'atamubakuba kumutta. Naye recordinga naye postinga. Ng'akola kye yabadde akola omwana w'abandi. Bagenda mulabye abasirikale bamukutte tweyanziza. Naye nga yenna bamuweeweeta buweeweesi si eweekizigo mubadde mumukuba kuba agenda okutuuka we mumutwala nga wakala nnya. Okitegeera. Bwe mutaakolenga bintu bikakali bintu bitiisa omanyi lwaki mu bawalabu emisango egimu abantu batujjizza. Olina gamba tokola nsobi kuyingiza njaga mu bawalabu balina amateeka amakakali. Balina ebibonerezo ebikakali. Naye ffe wano wakati tulina bibonerezo bikakali bannange mubireete. Because some people are only going to learn a hard way. Kwaba otunuulira ogukazi guno kye gwakoze bakazi bannange bannakazadde b'eggwanga bannange newankubadde ki ono omukazi tasaana kuba na bulamu. Ono omukazi yabadde yeetaaga kusaavinga nga kyakulabirako.
bwebanga kooti y'amagye yatuula n'esalira ow'amagye gwe yasalidde okumutta oluvannyuma lw'okutta abantu ono omukazi kye yakoze yabadde yeetaaga naye kalabba so that abakazi abalala bayigirako bataata abasigaza abaana baabwe ne batafaayo nabo bayigireko naye bamuweeweese yenna bamutwala mu kkomera agenda kulya emmere y'abasibe ekinene nnyo kyagenda okukola kulima yeebakenga ono omukazi tasaana kulaba mirembe nga n'emagombe gye bamutwala teyeetaaga kubaayo mirembe yeetaaga kuziika ku misumaali afe n'obulumi obungi muntu kyakola ekyo ekintu eky'obutemu kye wakoze muntu kyakola ekyo olaba nga bwe tusaba justice y'omwana yakwatiddwa twetaaga justice y'omwana ono kubanga ne kino kye yakoze ono omukazi kya butujju kya butemu nakola video ebbanga eriyise ne bagamba bannange buli muntu aleero omwana we ne bagamba Fifi wa mutima mubi Fifi ayina empisa embi tayagala abaana b'abandi tunuulira ekintu ekiyina omwana wa munno tunuulira kyakoze omwana wa munno n'ofuna amaanyi ageeyambulako engoye zo n'akagoye akasembayo n'okola kye wakoze n'owo omwana wa munno oh God batuuze bannaffe ababeera mu bitundu gye tutabeera gavumenti yaffe njagala bategeeza eri bize ate teyina bibonerezo bikakali eri bantu bano mutandika okutuulanga musalira abantu bano mu kitundu gy'ova ogambe ffe wetukukwatira ng'otulugunya omwana nawe tukimalirawo mu kitundu because gavumenti eri bize okitegeera bwe muyita poliisi ebaleeta ebakuuma temubakuba nako ebongera bukuumi ku bikyamu bye bakola ono omukazi yeetaaga kukola nga kyakulabirako eri abakazi abalala eri abawala abalala eri abasajja abalala nga tonabonyabonya mwana buli wootulugunya omwana oba otta generations eziddako we are complaining about the bitter generation gye mwogerako wano naye nga generation eno yakuliyetingibwa baabazaala babakwata ababazaala bababibaseeko babazaddemu abaana gavumenti tebafuddeeko basomye abasomye tebalina mirimu like tuli awo tetulina ayamba people turned to be bitter kubanga tebalina kyakukolawo tebalina kyakusalawo buli muntu eyalibonyabonyezza omwana yalibadde akolebwako you come out and say abanange Fifi ali bitter this is what the generation eyanzaala kye yakuliyetinga this is what the generation eyanzaala kye yapresenting ensi let them enjoy the most I became because this is what they created kati ono omukazi kyakola ono omwana omuto obwongo buli tortured agenda kukulanga mu kaawu generation ye kyekino kyekuriyetinze kigenda okweyongerayo mu maaso gavumenti y'eggwanga lyaffe bwetaaveeyo kuleeta bibonerezo bikakali bannange nga bikakali nti Fifi nja kulabirako banze nsaavinga ekyokulabirako Fifi yakutte omwana w'abandi nti ye Fifi yatulugunyiza omwana mbuba wamujja oba wa muganda we nti ye Fifi gamulye ng'ensi eraba tebiriiko nakuddawo simaya mubakweke feesi mukwekanga zaaki muleke tubalabe tubaboole kitegeera kino ekikazi ekintu kye kyakoze kibi nnyo emirundi 100 oyo omukazi yeetaaga kuwozesa gwa butujju oba gwa mada attempt mada kuba mwajja gamba omuntu wali mulamu bamuteekako gwa attempt mada agenda woleze mu kooti ennene banange mubawe ebibonereza ebikakali mutudde mu parliament mu abantu basindika mu parliament bino ebintu mubibuusa amaaso naye enkya togenda kuba mu parliament kigenda kutuuka ku muntu wo nga tolina nabwo omuyambira so bwe munaalekanga amateeka gano mugatereezezza ne bw'oliba ovuddewo abantu bajja kuyambibwa gwe ngamba otya nti ono omukazi atwalibwa mu kkomera eri abantu abaakola obuntu obutono bamutwalirayo ki ono yeetaaga kufa kuva mu nsi ono yeetaaga kusaavinga nga example things we should not do nga bamenya ojjukira omukyala yakola kino ojjukira omukyala yakola kiri bwe mutaazuukuke kulaba nga mutaasa abaana b'eggwanga generation gye mucreating nfu ever since this rape and smart development case came up abantu bawandise stories abo baakwatibwa abantu boogedde nti bannange baatukwatakwata dda bakitaffe baganda baffe bakojja ba anko abasomesa banange that's why people are bitter owuliriza obulumi bw'omuntu n'ogamba bannange enfudde
nti abantu bakwatidde ddala ebintu webiti ebintu ebiri serious kati ne kino kibonyabonya abaana kino buli we banaakwatanga bakwata omukozi oyo yakuba omwana eyakola amawulire ennyo ne bagamba bamusalidde emyaka ekyo tekimala tekigenda ku stoppinga abantu bano kubanga gye mumutwala alya n'anywa wadde bagamba omufu tayiga kale katuweweerengako ng'omuntu oyo avuddewo oba si kyekyo mubamenyengako amagulu bagambe nti nno nga bagamba nsima yangambe mu nsi ezimu omukono bagutwala naffe tugambe wabadde obonyabonya mwana nti omukono guveeko kati tulaba anaddamu okikola ng'ategedde nti waliwo ekibonerezo ekikakali but simply because when these people are brought to law ne bawozaawozaamu ne babasabira besima ya beyiro babbondi ne bafuluma ne beddira eka ne bafuuka bakabejjanga ne ku byalo tebagambwako okola otya kino ekikolwa eri omwana wa muno bakazi mmwe agatima agabi mwagajjawo era mugatwalawa bakazi mmwe bino ebintu byemukola mukimanyi nti olunaku lugenda kukya mubisasulire oba abaana bammwe basaalumanya basasulire kasasiro ono gwe mukola omusajja mugambe nti sigenda kusobola kulera mwana wa mukazi nga nnyina gyali naawe omusajja ogamba omanyi mukazi ono mwagala kuba ebintu bya laavu biri fani tebabiwabula tebabibuulirira nti mukazi wange mwagala omwana ono kamuwe kale maama wange oba kamuwe mukyala wange yamuzaala gyali yali mukyala wange omwana w'ensasule nga fiizi asome naye mulemerako ne musigaza abaana b'abakazi ne mwagala okusanyusa abasajja mbu mwagala abaana kyokka omusajja olufuluma ennyumba n'agenda ayiiye 10 nodda ku mwana n'otulugunya lwaki tewali open kuva mu ntandikwa n'ogamba nti bannange nsijja kulera mwana kulw'ensonga abcd ono omwana obonyaabonya waaki ye yeetuma yeezaale ye yamanya nti agenda kuzaalibwa wakati w'obuvuyo buno muleka agende ewaabwe oba mubasenga be okitegeera ne bakibuuza nga kisimba amannyo musiina kibi kyenjagaliza mwana ali awo n'omusirikale abuuza n'otakuba ku kintu kino wali mukubye ne twekalakasa nga bakusibyeko omusango ntuga bannange kyabadde kyetaagisa mulekeraawo okuliisa ebijanjaala empiso mulekeraawo okwasa bano abantu abakola emisango gino bannange ekisa mwongera kwongeza nnamba y'abantu babikola bwe mutaakyusemu mugenda kuleeta abantu okutandika okucarrying out mob justice simply because bawulira they are not being helped kati ali eri yeebase omwana wa muno wamulekedde galwadde ki bannange abakazi kiki lwaki abakazi muyina emitima emivundu ng'ate mwe mumanyi bulungi omwana bwaluma bakazi mwe mukyuse mbi mukola gavumenti funa amateeka amakakali Fifi the Queen mukyala Nsubuga ebyange mbyogedde muligamba yayogerako omukazi oyo muligamba yayogerako naye nga kino kyo kibi tuswadde nnyo tuswadde ekyo mbabuulira